amazalibwa ga Yesu Kristo. Say Amina. Amina. Jesus was born in this season. It was a gift from God to us. Yeah, who can translate for me in Luganda? Hey. Now, for us as Christians, the way we celebrate Father Christmas is receiving gifts and giving to you children, yeah, in remembrance of what God has done for us. Amen? Translation, Luganda. Okay. Let us get on with gift receiving. Say ho, ho, ho. Okay. I want you to stand back. Yeah, 3 steps back. I'm going to call each one by one. And I hand you your gift as a remembrance of Jesus Christ. Okay? Yeah, all of you. Oh, step back, 2 steps back, all of you. Kyle, move back. That's one. Can I have another to help me hand out the gifts? Yeah, come. Jangu. Soko tubulire amanya go. Jasmine, Lucky, Thank you. Okay, I'm going to read out the names. Yeah. For the gifts, and we hand you Nachimbugwe, Ajapa Kwasa, Ekirabo Chamwe. Tandikire Mangu. Paul Mutiaba. Paul Kino Kirabo Cho, Lindako, Mwene Chidara, Lindako. Ebirabo bya Mukama Kristo biba tekiba kimu kyokka. Jabez, my boy. Jabez from Santa. Martha Nandaura. Martha Nandaura. Oh yeah. Martha Nandaura. Okay. Merry Christmas. Clap your hands, guys. Thank you, Sergeant. DJ, Merry Christmas. Atumaliza wano. Basebo ne banyabo nsaba tukubireko antirecho mu ngalo ndoke mbabulire. Ezo tezimala namwe. Abako kuliye mmere. Tukubireko antirecho mu ngalo kubanga yakulembedde ttiimu eteeseteese bamusaayi muto. Kabasabe tukubireko nga bafana wano engalo ez'omuwangukwa. Kale tubeebuza omuwangukwa tubakubireko ku ngalo ez'ekisa. Kale tubakubireko kuza omukwano. Bana nga kubeera omwana pira. Lwaki kino ki? Janjawaza. Kubanga bano be mulabye beebenca. Basebo ne banyabo mu buli kyonna kye tukola tulya ne tunywa ne tusanyuka ne twebaza Katonda ne twerabira abaddi ab'enkya. Ffe tuli mu Katonda tukola ki? Tugenda bano bwe tutaabalage kyakukola nakubalaga mukwano ekkanisa tetulina. Maliriza nga ngamba basebo banyabo bwe balinye omulimu omulungi gwe mutukoze temukomangaawo n'enkya tukomawo n'enkya tukomawo nga tebagambye bijje